bw'owuliranga ekigambo Uganda is bleeding aga Katonda mu ggulu kino kye bategeeza. Gwe taata nawe maama nkusaba olaba akatambi kano. Bw'obanga olowooza nti Uganda oyina emirembe laba akatambi kano. Ettemu nga likolebwa abamilitale bennyini ku muntu wa bulijjo omunnansi. Amaziga, ebiwoobe, ennaku ebisaanikidde bannayuganda nga bireetebwa abakuumaddembe bennyini ate abo abandikuumye bannayuganda. Kaakati nno nga sinabakubeera nga neeyongerayo, sooka olabe ebiwoobe, wulira amaziga, emiranga mu bannansi naddala abo abantu ba wansi bannakunkunyedda. Vidiyo sooka ogiwa ekigalo, tutandise botti tukomewo. Kakati nno ebigambo eby'ennaku, ebigambo ebyewuunyisa, ebigambo ebyessiwaza, ampuliriza vidiyo sooka ogimpere ekigalo. Okimanyi oli ku mukutu gwa muntu wansi ogw'enkyukakyuka. Omukutu gwaffe guno nakugamba enkya n'eggulu tusooka ntukuwa ku ebyo ebyafaayo tusobole okubeera nga tukuvuga paka ku bino ebiriwo kati osobole okubeera nga tubula. Olunaku olwaleero ngenda kukutwalira ddala paka mwaka gwa 2010 emabega. Nzije nga nkusenvuza mpola mpaka 2026 gwe twolekedde akalulu akajja akengedde. Ensolima, abalyolyomi, bannanfuusi, enkwezenge, ogenda biwuli ogenda kutya ensi. Abantu betulowoolezaamu ng'abaffe. Olunaku olwaleero nasazeewo mbyabye byonna obitegeere omanye abasajja betutambula nabo ani munnaffe ani atali munnaffe. Engeri abasajja bano gye bazze nga bakyukakyuka mu bukulembeze oba oliawo mu bibiina eby'enjawulo, era nga bano kye bakulembeza ku mmwa kulwanyisa mwami Museveni wala mu buli kulonda okubeerawo. Abasajja bano bakyukira ddala. Nkugambye nti 2010 gye ngenda okuzza tutinetine tutindige mpaka 2026 ogenda kutya olunaku olwaleero. Wabula nga sinakutuuseyo ddamu ojjukire ku bigambo bino katono nnyo, ddamu ojjukire ku bino ebyaliwo. Omukwano ogwaliwo Mayinja ne President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okwawukana, Bajjo ne President okwawukana, Abitex Katolubwama. Sooka oli ebigambo bino tukomewo. Era gwe munnayuganda ng'oyagala okumanya nti sitaani afaanana atya, noonya omusajja Ronald Mayinja kabonero ka sitaani. Mayinja concentrate on your music yakufuula ow'amaanyi. Kwana gamba Mayinja gavumenti eriko ekaddiye tekyalina future, tulina okulwanirira abaana baffe. Kaseera kano mwami Kyagulanyi mwagaliza direction ye ennungi mu byobufuzi, nange andike mu direction yange ki ennungi mu yeki mu byobukulembeze. Museveni otufuze nnyo n'otuwunza, bantu baffe bonna ne bawunga ate baatisiti baawunze nnyo. Ati bwe bakwata ku ssente tebakyayagalira ddala kati kola kantu konna. Mu ttiimu z'omupiira ebweru mpagira Manchester. Obanga obusungu Mayinja bwe mbuwulirako nga bannayuganda baali bampulirako, bannayuganda bantu balamu. Era Abitex mutemu nnyo okusigala ng'akolagana nange ku busungu bwe mpulira ku Mayinja. Nze nali nsaana kubulookingibwa, nali nsaana kukubibwa miggo nga majambere. Mwati mpuliriza, nali nsaana kukolebwa kikyakola obusungu bwe mpulira ku Mayinja. Wampulira bwebanga bannayuganda baali bampulira nze kyempulira kati munsonyiwe. Kaakati nno omulugube okwagala okwekkusa amangu bye bifumbekedde mu bannayuganda naddala abo be tulabanga ab'ensa oba oliawo ate abasukulumye kuffe abantu ba wansi. Wabula njagala ojjukire nti omulongo waswa omuluutansozi ye kafulu mu mbeera ekalubye, ye nannyini kumenyaamenya bizibu, ye nannyini kuzingazinga misanvu egiba gikwekise mu kkubo. Kakati ennamba gy'olaba ku screen yeyo omulongo waswa, gikooneko ku WhatsApp oba ku direct call, ebigambo biggwe omulundi gumu naawe oyagaleko ofune ku nsimbi n'essanyu ng'abantu abalala boolaba beeyagala. Kati wulira ampuliriza nagambye ngenda kukuzayo emabega omwaka 2010 nkukomyeyo paka ku mwaka
26 wano nga tulina president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Engeri abasajja bano gye bazze nga bakyukakyuka twabagambako emabegako nti omusajja amayitwa nga Alhaji Erias Lukwago ono nga ye meeya w'ekibuga ekikulu Kampala. Njagala oli omusajja ono nakugamba nti abamu ku bantu betutakkiririzaamu naddala ffe bannankyukakyuka ono y'omu ku basajja abo abatakkirizibwamu. Oba oliawo bw'oba otegedde ebyafaayo bye naawe olunaku olwaleero abadde takimanyi ogenda kutya omusajja ono ogenda kwewuunya. Si ye yekka webali abasajja bakasiba nte Moses Bamathayas Mpuuga n'omukyala omu ye akyali ku mulamwa essawa zino amayitwa nga mukyala Betty Namboze Honorable ow'Emukono Municipality. Omukyala ono tulina okubeera nga tumwogerako. Lwaki? Kubanga ono y'omu ku ffe. Jjukira nti omu ku ffe tumulabira ku bikolwa bye. Omuntu yenna wabasiwa NUP naye ebikolwa bye nga byogera nti bikwatagana butereevu n'omuntu wa wansi, omuntu anyigirizibwa oyo abeera omu ku ffe wadde ng'ekibiina tetukifaanaganya. Kati wulira ampuliriza ngugambe nti omwaka 2010 waliwo ekibiina ekyakolebwa ekimanyiddwa nga Ssuubi. Ekibiina kino kyatwala abantu bangi nnyo nga mwali Bamwanga Kivumbi, Bakambusiba nte Moses n'abaka abalala bangi nnyo abaliwo ebiseera ebyo nga ne Lord Mayor mwetwalidde. Bano nga baakola ekibiina kino jjukira nti Dr. Kadukiza Besigye yaliwo nnyo nga wa FDC ey'amaanyi ennyo era ne DP yaliwo. Kaakati bano baakola ekisinde kino okulaba nga banafuya DP, okulaba nga banafuya FDC. Kaakati bano baakola ekibiina ekyo wabula okulonda bwe kwaggwa bangi ate badda mu FDC. Kuno nga kwaliko ne Alhaji Erias Lukwago meeya era abalala baagenda mu DP buloko kubanga ebiseera ebyo Ssuubi yali muno omukyala amayitwa nga Honorable Betty Namboze. Ssuubi bwe yavaayo nga bamaze okulonda ne yeegatta ku DP buloko. Kakati jjukira ono ate yali wa DP era mu DP buloko eyo gye yava ne yeegatta ku NUP. Kakati nno eyo si ensonga. Njagala nkutwale ku bunnanfuusi abasajja bano bwe balina. Abasajja bagamba nti baagala unity mu opposition okakase era otegeere bano tebaagalangako kwegatta, tebaagalangako kujjako mwami Museveni wabula buli mwaka balwana okulaba nga bamusibawo mu mbeera ey'okutulakutulamu amaanyi ag'Abannayuganda ge baba baleese okwegatta wamu okulwanyisa mwami Museveni nga bakoze ebibiina eby'amaanyi. Kaakati bano bakolawo embeera eraga nti bo beyawudde ku bibiina ebyo ebiriwo eby'amaanyi okulaba mbu bavuganya mwami Museveni. Kumbe bano bakola kakodyo kunafuya era baze bakikola emyaka n'emyaka nga tetubabuukanga mpaka ku President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo lwatugudde amaaso ne tubuuka abantu bano. Era bye bino byolaba ebya DA Mathayas Mpuuga byaleese ne bano ba political failures banne Bamabikke n'abalala bakasiba nte Moses bye bazze bakola bye baddiŋŋanye n'olunaku olwaleero. Kati wulira nkututte tusimbule. Ngera bwe kibadde kasatu banga twolekera akalulu abakulu bano babaako kibaleeta nga kipya nnyo. Kati tuba twolekera akankuba 2011 ne bagenda ku Bativa Hotel ne balaunchinga Ssuubi Group. Baani abaalimu era bali luddawa. Tuli mu 2011. In fact 2010 nga twolekera akankuba 2011. Political data games. Lukwago Erias yali mu group ene ya Ssuubi olwo badduse mu DP eya Mau bataddewo Ssuubi Group. Lukwago y'omu ku baagirimu Erias Lukwago. Tugenza okutuuka 2024 nga Lukwago yamala n'ayingira FDC ate nayo n'avaayo n'agenda mu PFF gyali kati. Ssuubi Group 2010 oba mu kaluka 2011 mwalimu omubaka Namboze Bakireke. Namboze ono ekibiina ekya DP yakivaamu n'agenda mu DP buloko gye yava n'agenda mu NUP gyali ne kaakati. Kasiba nte Moses y'omu ku balangiriddwa mu DA eno eyagenze maaso n'okulabika nti yatandikiddwawo. Kasiba nte Moses ku mulundi ogwo yali mu Ssuubi Group yatandikibwawo nga twolekera okulonda okwa 2011. Kasiba nte Moses ono wankubadde yagala okuyingira ekibiina kya NUP ebintu byamutabukako era akalulu ak'omwaka 2021 tekatambula bulungi. Mu kaseera kano yegasse ku DP buloko mu kibayise DA. Ssuubi yagirimu abalala abaaliwo mu kulonkinga Sebuli Bamutumba muddu awulira era akiikirira kawempe y'Amaserengeta. Chawusi Musoke Serunjoji batandika Ssuubi Group mwalimu Latifu Sebagala
kakati oyo mu kaseera kano wa kibiina kya NUP Haji Latifu Ssebaggala. Medad Lubega Sseggona yalimu musuubi 2011 2011 Medad Lubega Sseggona yalimu mu gurupu eyo. Kakati Sseggona ono bw'ombuuza nti ennaku zino agwawa, tugenza okwolekera akabiri abiri mu nkaaga ng'agwawa. Kakati ono alina obuzibu bw'amaanyi nnyo, y'omu ku babaka abalina obuzibu akaseera kano, kubanga ekibiina kya NUP takivangamu era takirangiranga nti akivuddemu, naye ate bano abaakoze ddi emikwano gye okkamala. Kakati nti musajja wattu ali awo tabitegeera, ali wakati. Ngende ne w'abanywanyi bange bentambudde nabo oba nsigale mu nuupu. Ate nga y'omu ku bannamateeka b'ekibiina ekya NUP kati katugambe nti ali awo. Mathias Mpuuga Nsamba, omukulembeze wa DAN yatandikiddwawo, Suubi yagirimu era y'omu ku baali nti abaagala okujja kulembera mu biseera ebyo. Ne Muwanga Kivumbi naye yalimu. Ssemujju Ibrahimu Nganda naye nti yayambako mu kutandika Suubi eno, newankubadde nga mu kaseera kano wa kibiina kya PFF yavudde mu kibiina ekya FDC. Kakati mu byonna nti olupapula olwa munno lwabakolera nnyo olwo lwali wansi wa Tamale Mirundi, newankubadde nti ate ono yali yakafuumuulwa Emmengo. Bano era nti baawagirwa nnyo eyaliko Katikkiro wa Buganda mu Lwanyammuli Ssemwogerere, yadde nga tebaavaayo kusimba mabega wa muntu yenna ku ntebe ennene y'obukulembeze bw'eggwanga, naye kigambo okuba nti bano baali bawagira nnyo Dr. Kizza Besigye. Dr. Lulume Bayiga mu kaseera kano ali mu DP eyagaana okugenda wa General Museveni era yagaana okweyunga ku DP bulooku, naye yakirimu. Nkubuulidde abaakula Suubi group ate era nawwa gye bali akaseera kano tutuukidde omwaka gwa 2024. Bangi ku bo nti abasinga baali bammemba ba UYD baali bakyali freshing ebyobufuzi, bakagenda maaso n'okuba nti babiyingira. 2011 otegedde Suubi group DP block gye tulondodde. Kakati tutuuka omwaka gwa 2016. Jjukira nti mu mwaka 2016 political data games egimu ku mizannyo oba oliawo egizenga gizanyibwa bannabyabufuzi mu ggwanga Uganda. Bamusiba mataayi, bamwambala masuuti, bannasoma nnyo, bamukwata bitabo. Kaakati bano nga tumaze okubeera nga tubagwamu, essaawa zino baatandisewo empalana ey'amaanyi ennyo okuvuma, ne batuuka n'okubeera nga batuuka okwagala okubeera nga bawemula omukulembeze waffe Mwami Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati bano baze na nkuba mpya ey'okubeera nga bamuwaayiriza oba oliawo n'okumuburandinga ekyo kyatali kosa ekibiina ekyo eky'abantu abanyigirizibwa, wabula eky'omukisa omulungi ensi ku luno yazuukuka. Bino byonna bye bakola twabirabako dda, bino byonna bye balimu tubimanyi butereevu nnyo. Emizannyo gye bazannya gye bazze nga bazannya enkya n'eggulu, kaakati ffe twabibuuka dda. Bodda mu deep politics bino byonna osobola okubeera ng'obitegeera era otunula butunuzi bwoti n'omanya nti kaakati bano wano waliwo okugabana ssente oba oliawo kyekibaviiddeko okukola kino na kino n'okutuuka wano. Kati omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ow'ebitaano eyabba essente ey'omuwoomusolo ampuliriza. Waliwo omukyala amanyiddwa nga Miriam Matembe, ono yaliko minisita mu gavumenti ya Mwami Museveni, ono yaliko MP mu gavumenti eya Mwami Museveni. Kaakati nno ebigambo nga bwe tubiraba n'omukyalo ono alina engeri gy'abirabamu. Jjukira nti omukyalo ono y'omu ku bakyala abateerya ntama era bava ne boogera ebigambo oba oliawo ebigambo bitwagala okubeera nga tuwulira ate nga bituufu, si kwagala biwulya buwulizi wabula nga bye bituufu byennyini. Era ne mu gavumenti we yabeereramu yayogeranga ebigambo bye oba oliawo ebyavairanga ku mulamwa, wadde ng'ono yali akulira Mwami Museveni mpaka Mwami Museveni lwe yamusuula. Kati sigenda kubeera nga ndwawo ng'enkola yange bweri. Njagala nnyo abantu nga bano tubeere nga tubayugako oba oliawo bye tulina okubeera nga tubayigako, tubeere nga tuwulira ensonga nga zino ddala ffe abali mu nkyukakyuka tumanye ensi yaffe gyevudde ne gyeraga. Wulira ebigambo bino omukyalo ono byakugambye ku Mathias Mpuuga ow'ebitaano, ojja kakasa nti naffe ebigambo bye tuzze nga twogera byo byennyini n'abantu bano abaludde mu byobufuzi nga bagamba nti Mpuuga baali tebamumanyi,
babeeranga mu parliament n'omusajja ono nga takola yadde okwogera yadde okubaako kyanyega nga tewali muntu n'omu amumanyi. Bano bagamba bamutegeredde ku mulembe gwa Kyagulanyi, bamutegedde ku mulembe guno omwagulanyi ogwa president nga mwadde obwa deputy president mu Buganda, president nga mwadde obwa leader of opposition. Baali tebamumanyi, ensi yali temumanyi, yali talina profile yadde n'akamu n'akatono. Wabula omululu n'omulugube eby'omusajja ono bimuviireko okubeera ng'erinnya lino lyabadde afunye mu kadde akatono ate abikutte n'abyanika mu ttaka. Mpuga Mpuga ngutulindeko agenda kulanga ekyama. Who is Mpuga? And I hadn't known Mpuga until Kyagulanyi came on board, and Mpuga Simanyi was in DP, left DP and came with Kyagulanyi. Mpuga's prominence, if he has it, it is based on Kyagulanyi. He may betray Kyagulanyi, but he climbed on the step of Kyagulanyi to be known by us. You can't say I was so ignorant. Me, I know. But anyway, the current people who are distinguished, whom would you know these days? They shut them down even in parliament. They don't talk. So for us, we were hard because we talk. But if the environment has conscripted all these members of parliament, and you can't hear them talk, how would you know them? So until Kyagulanyi came on board, Mpuga climbed on Kyagulanyi, became leader of opposition, and then he got that profile. Now, I had everybody, those people are saying, wait, tomorrow he's going to announce what? What, even if he announces he will be the next contest with Museveni, you will see. You will be the first to be arrested, you will just be what? And he may not be as firm as this. Kakati nno, waliwo endagaano eyakolebwa wakati wa Alien Skin ono musajja ayogera obwogezi, abamu gwe bagamba mbu ayimba naye nze mpulira ayogera bwogezi, ne Mathias Mpuuga ow'ebitaano. Era ana Alien Skin yavaayo n'ayogera ebigambo n'agamba nti nze nabba essimu ate mukulu wange Mpuuga nabba ebitaano. Kaakati omubbi omuto bw'asisinkana n'omukulu tusobole okubeera nga tubbira ddala ku level eya waggulu. Era ebigambo bino bannayuganda baabiwulira ng'omusajja ono era obutasoma bumuviirireko okwogera ebigambo oboolyawo ebyali bitasanye okubeera nga byogerebwa ku mukolo ng'ogwo gwe baaliko. Kati wulira ebigambo bino mukwano gwange mpuliriza. Endagaano eno gye baakola nga bano balina kubeera nga batambula bonna mpaka Mpuuga lwalijjako mwami Museveni. Era nga Alien Skin bagamba mbu Alien Skin ye muntu omutuufu okutambula nabo, mbu kubanga ono muvubuka ate mbu akwatagana n'abaana ba ghetto. Kati njagala oli ebigambo bino mukwano gwange mpuliriza otegera abasajja bano ekibalo kyabwe nti okuleeta Alien Skin balowooza bannayuganda bajja kuva ku mwami Kyagulanyi badde ku Alien Skin, mbu kubanga Alien Skin mbu alina kalakita eya President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kati bano ne balowooza nti omugigi omuto gujja kudduka ku mwami Kyagulanyi gudde ku Alien Skin. Era mbu ogunadda ku Alien Skin olwo baagire Mpuuga asobole okubeera ng'ateeka ebigendererwa byabwe mu nkola. Kati jjukira Mpuuga yavaayo n'agamba atagala banywi ba mwenge ng'ate Alien Skin be basinga okubeera abatamiivu mu bayimbi be twali tulabye e Uganda eno bukyebaawo. Alien Skin atamirira okuva ku mwenge, n'atamirira ku njaga, n'atamirira ku mayirungi, n'atamirira ku buli kikubwa kyonna ekikubya kyonna ky'omanyi omusajja ono akikozesa. Kaakati ono yatuusa n'okuyingira mu kkomera olw'okubba essimu n'ebigambibwa mbu ono y'omu ku baakola emivuyo egyaviirako omuntu omunnayuganda okubeera nga yattibwa buttibwa n'okkuba abasawo abayamba bannansi mu ggwanga Uganda. Kati ebigambo bino njagala mukwano gwange onneegatteko, tubisengejje, tubisensule, tubikerenule, oba oli awo bw'onoofunamu ojja bitegeera. Wabula omulongo wasa omuluutansozi akugambye genda ggwe mukwano gwange omukubire ku ssimu bw'obanga olina ekikusumbuwa ekya buli kkala, bw'obanga olina ky'omanyi nti kiganye ekya buli kkala, oba oli bweru wa Uganda oba oli mu Uganda, kona ku WhatsApp ennamba eri ku WhatsApp ebizibu biggwe ate mukwano gwange mu kuseka obusesi. Bakola endagaano na Alien Skin kata amaziga gampitemu neŋŋamba eyaroga Abaganda banaita Nasambugu bakiyita eyaroga Abaganda oba yaroga Abaganda bamu ndabye Mpuuga neŋŋamba Mukama Katonda wange ndabye Mpuuga ng'afuuse Katumba Nyonyo, Katumba oye owa 2026. Omanyi Museveni buli kulonda ateekawo bugologoosa, ateekawo Katumba Nyonyo.
asobola okuleeta kati nga liwe yaleeta oli omusajja makanika wa zi radio nga naye yeesimbyeyo kuba pulezidenti kati buli kulonda alina abantu baleeta n'abateekamu. Twabagamba mu abaali batugoberera nti Museveni yabala Abaganda nti Abaganda abamu waliwo abantu abamu nga balina amanya g'Abaganda nga bagakozesa ng'oli yakula nago. Kati Museveni anoonya asobola okwa-identifying omuntu nti ono Mpuuga n'anoonya generation nga 2 agenda okizula nti Mpuuga teyali Mpuuga bajjajja be baava eno bwe bati ne bafuuka Abaganda kati ayagala nnyo abantu bwe batu n'ayogera nabo. Nze nyina akantu ke nateeka ku Facebook page yange ng'omwana annyonnyola obuvo n'obuddo bwa ekitiibwa Katikkiro Peter Mayiga actually ne mutaaginga ne mbuuza is this true ne ngenda ne ku X namawulire ali awo nga nnyonnyola seriously ne nga era ne kinjigiriza ne ngamba kituufu ky'ova olaba Nambooze yagamba bwe baakwata Nambooze ne Sseggona ne Katikkiro ow'ekitiibwa Peter Mayiga Nambooze agamba bwe babateeka wansi mu komera ye Katikkiro baamutwala mu ofiisi yali ya DP oba OCCID Kayihura gye yamusanganga ye tebaamuteekako mu komera ye baamuteeka mu ofiisi awo bwe baamusibira naye nga bonna baali basibe. Era ndumu Nambooze mbu baamugjayo ne bamuleeta asanga Katikkiro Peter Mayiga mbu atudde ku ntebe era ng'akyali makooti ge era ye baamuvuganga ne bamuzza ewaka ewuwe ne bamuzza mu ofiisi enkeera kagaba kwe kumusiba kwe. Kati Museveni kiki kyangezaako kutegeeza waliwo abantu nga bali mu Buganda nga balina amanya g'Abaganda kati oba bali Mmengo eyo mu bukulembeze balinaanye bakabaka oba bamaanyi mubalaba bamabikke baani. Museveni agenda n'anoonya ayina akakiiko ke n'agamba munoonyeze oyo mabikke generation bajjajjaabe ba emirembe ng'esatu tulabe baali Baganda kati bagenda okukizuula nga mwali Batanzania oba mwali baki ne mufuuka Baganda naga okay kati mumondeetere njogere naye kati waayogera naye amugamba ango nga zino nti Mpuuga gwe Mpuuga naye okimanyi nti nno bajjajjaabo baali Basomaali oba baali Balundi oba baali Banyarwanda oba baali whatever namugaka kati namunnyonnyola actually Museveni agenda okuleeta ng'akumanyi n'okusinga gwe weemanyi n'agamba kakati ekikundeetezza wano okimanyi njagala tukole mission bweti naawe toli musajja Muganda oli awo naye Mmengo njagala onkolera omulimu bwe guti ne bwe guti ogenda nga kufuna bwoti ne bwoti kati ogenda okuvaawo nga Museveni akujjuzza. Kambawo example nze nali nkyakwagala n'abo abasajja omusajja gwe bayita Mululi Mukasa osobola okwata omumanyi omusajja oyo yali nga minisita era nga owulira nti Mululi Mukasa nga wamaanyi ng'ebintu bya Buganda ebyo simanyi region T ya federal bikozi bitya byonna nga byamaanyi nga ba Mululi Mukasa be boogera baleeta munnange Museveni aba mbwa anaatera ojjita akwata Mululi Mukasa ne banne batula wali okwogera nga Abaganda Mululi Mukasa namugamba nze siri Muganda. Ekyo Museveni yakinyumyako nga ndi n'abasajja abamu waliwo omusajja omu gwe baabuuza sijja mwogerako kubanga mukulembeze wa ggombolola eyo saagala nyiigire n'amugamba kati oli Muganda lwamanya oba oli Muganda byaddala. Museveni n'atunyumiza story eya Mululi Mukasa. Museveni yatunyumiza story eya Mululi Mukasa mbu I had ministers nga mbamanyi Baganda boge mbadde nabebbanga ddene mbu boogera simanyi Bakabaka newe natuuka okuleeta simanyi regional tier simanyi federal nenga kati kale kambawo federal abasajja ne bakuba emmeeza ne bagamba ffe tuli Baluuli ffe simanyi tuli baki. Kati Museveni kwe kufuna interest n'atandika okumanya nti waliwo abantu abamu nga balina amanya g'Abaganda naye nga si Baganda. Kati Museveni alina nnyo interest mu abo abantu era ateekamu nnyo ssente n'akunoonyerezaako kane bakuleeta mu maaso ge nga nawe wennyini osobola okuba nga of course okimanyi nti toli Muganda bitya naye ng'alina bajjajjaabo nga 10 n'abateeka wali n'agamba kakati njagala onkola mission. Kati Museveni abantu abo abawa nnyo mission. Kati bwe noolaba omusajja nga akulidde mu Buganda ye Sseggona ye mu butuufu n'abaana be ne taata we naki naye Museveni n'aggyayo obuddo bwe n'obuvo bwe n'amugamba njagala Sseggona tuula wano tukolagane. Mwe mukimanyi bayirawe njogedde ku kojja Sseggona kojja Sseggona mwagala nnyo era naye akimanyi mwenyo ne respect. Kati kambawe example ya kojja Sseggona ngenda kudde ku Kyampuuga Kosase Joel Ssenyonyi abadde nnyo mu Kosase n'ateeka Uganda Airline Kazito na buli kimu n'akyankalanya buli kimu kyonna n'aleeta URA byonna n'abiteekaawo ne mugamba nti Joel Ssenyonyi takola
Joel Ssenyonyi n'ava mu kakiiko ako naye mukimanyi nti Kyagulanyi yawa akakiiko ako Honorable Sseggona Medad akali amaggwa tetuulyangayo wadde Sseggona ng'ayise Uganda Airline ng'ayise buli kitongole kya gavumenti takiteeka tewali Sseggona kye yali akoze mbu alina ekitongole kyataddeko akazito ekya Museveni naye nga Sseggona agamba mbu alwanyisa Museveni kankiddemu owulire Joel Ssenyonyi abadde mu kakiiko ka Kosase n'ateeka URA ekazito ne tutegera agikulembera yali wa senior 6 talina buyigirize ne tutegera sente n'obuvuyo URA Uganda Airlines Uganda Railway n'ebitongole byonna Joel Ssenyonyi n'abitutera ku mmeeza n'agamba na Uganda ogwange ngukozi report ya Uganda Airline Anita Amongeria n'alemesa Joel Ssenyonyi ogisoma nalaba muganda wange Dini simanya atambulira ke misabu ejitayo kyawadde kamyu ng'agamba nti nno Joel Ssenyonyi teyakola report ya Uganda Airline naye nga yagireeta ffenna nga tulaba Anita n'amugaano gisoma ku floor of parliament naye kyengezaako bagamba akakiiko ako akakosase tekaafa Kyagulanyi yakwata Medad Sseggona Medad akali amaggwa n'akamuwa bukyakamuwa Medad tayitangayo ekitongole kya gavumenti neki ekitegeeza abasajja bano Abaganda ab'ekitiibwa be bano Museveni baba yanoonyerezaako abamu n'abazuula nga si Baganda abamu bwe baba Baganda n'abagamba mujje tulye nammwe tukole ssente Medad tayitangayo Joel Ssenyonyi yali atadde akakiiko ako waggulu ng'ebitongole byonna ebya gavumenti abimenya abikutte abikoze atya wallahi Medad Sseggona kati tugenda mwaka gwa 2 Medad tayitangayo ekitongole neki kitegeeza ki gwe Munnayuganda alaba abasajja abamu betwawanga ebitiibwa nga tulowooza bakolera Bannayuganda basobola okuteeka Museveni ku accountability n'ebintu ebirala munnange bategeragana nabo bonna ne bakola ssente kyekitegeeza lwaki nkugamba bino nti mwabamu abanenya Bobi Wine takoze kimala akoze ekimala atwetedde abantu nze gayi kati Sseggona bwe mba mwogerako muyita kojja Sseggona nze mmanyi lwaki muyita kojja Sseggona kubanga naye akimanyi enkeera nsolo enkya nsolo mukubira essimu ne mugamba kojja yes nakwogeddeko naye njagala onyambe kino era yali akinyambye kayambye nnyo ne mikwano gyange gimu nga nkyali Uganda nga bali Bulaaya misanga awo biki naye tekinganda kwogera ku mazima kubanga be bantu baffe kati mwennammwe abavuma Bobi Wine nawe gwe bakolera propaganda atamwagala mumanye abantu bemugezaako okusunda Sseggona kansooke muleke ategedde munsonyiwe ko wabadde waakuba bannaye bwe mba ndi ku live temukuba bwe ndabye kankiddemu bwe ndabye tubadde tuvuddekoko bwe ndabye Alien Skin ng'atudde wano n'endaba n'empuuga ng'atudde wano ndabye ababbi babiri abagwago babiri abasiru babiri n'abatategeera babiri nga bali mu kifo eki ng'emabega waabwe waliyo obubbi waliyo mukaaku ne Mabike juzi mpuuga we yali ajja Masaka Mabike yalina miliyoni simanya oba 10 oba 9 ng'alina okuwaako ababoda Mabike yadduka nazo yadduka ne ssente ezo kati ndabye ababbi nga beekuŋŋaanyiza bwe bati era njagala mmwe Bannayuganda musabe kweza endagaano Alien Skin n'empuuga ze basayininze eri nga bana bonna kakati nno omukutu gwa muntu wa wansi omukutu gwa nkyukakyuka mukutu gwa muntu oyo anyigirizibwa ogwewaayo okubeera nga gulwanirira ensi yaffe mpaka mu nsi ensuubizi oba oliawo mpaka Uganda lwenafuna eddembe n'okununulwa oba oliawo omulundi omutuufu ffenna gwe tusuubira ogunajjanga mulungi kakati nno waliwo ebiseera ebisinga ebintu ebigenda mu maaso by'osobola okubeera nga naawe olowoozaako ng'omuntu n'ofumiitiriza ne weebuuza nti lwaki kino kiri bwe kiti ate ng'ekyamazima kyandibadde bwe kiti kati wulira ebigambo bye bino ampuliriza mu ggwanga Uganda abavubuka bangi tebalina mirimu era nga abavubuka bano basobola okwekwata ekitole abavubuka bano n'obakolera bizinensi oba n'obakolera katugeze factory n'ogikola mu buli regioni oba n'obawa entandikwa katugeze ya bukadde nga 10 oba oliawo n'obagulira n'obateerawo emirimu emitonotono ne basobola okubeera nga abavubuka bano
bakola emirimu wabula njagala owulire akakunizo akali mu nsonga eno mu gavumenti eno eya mwami Museveni. Eno ekikola kagenderere abavubuka basobole okubeera nga baavu, basobole okubeera nga tebafuna ssente, buli munnayuganda asobole okubeera nga teyeeyagala mu nsi ye, olwo bano bonna basobole okubeera nga bakyuka bafuuke babbeega. Bwe banaafuuka babbeega kitegeeza nti bw'osaba oba olina okukolera oyo akuwa gw'osaba. Kaakati olwo ebibyo ebyokuyiiya ebyokukola osobola okubeera ng'obisuulawo odde mu kusabiriza ng'okolera abantu bano. Njagala oli ebigambo bino oba oli awo omusajja byaleese bwino n'agamba nti obukadde 5 busobola okubeera nga buyamba abavubuka ku kyalo nga bakoleddewo akantu akatonotono oba okubagiriza okukola nga sabbuuni ne balandika okubeera nga balandira okwo ne bakola emirimu nga bo egyandibabeezezzaawo. Wabula gavumenti egamba mu kifo ky'okukwata obukadde 5 tubuteeke mu bavubuka, katukwate obukadde 500 tubuteeke mu AK Master, agende ku YouTube, agende ku TikTok, agende ku Twitter oba gye bayita X ennaku zino, akube ekikopo ng'akikubira NRM asaanyewo mwami Kyagulanyi. Mwami Kyagulanyi ono aleme okubeera nga abuusa abavubuka, aleme okubeera ng'ateeka essuubi mu bavubuka, aleme okubeera ng'aleeta amaanyi mu bavubuka n'okubeera nga abalaga kye balina okubeera nga bakola. Kaakati gwe ku social media gwe Brian White olwanyise, kwata ne ku ssente enkalu ogende ng'ogabira abavubuka ng'obagamba kino ng'obagamba kiri ng'owana NRM ng'osiga enziro NUP. Era gavumenti ekwata ensimbi omuliri n'obutiti obumbi n'obumbi n'ebusa mu bannabyabufuzi ate abali ku ludda lwennyininyini oluvuganya gavumenti basobole okubeera ng'ate bavaayo basiige enziro mwami Kyagulanyi ne gavumenti yennyininyini babeere nga bagiwaana. Olwo oba nga gavumenti tebajoogerako kigambo na kimu oba kibi oba kirungi, wabula babeere nga boogera ate ebibi n'ebyo ebitaliiyo n'okkonjera ate opposition eriwo ey'amaanyi. Olwo basobole okubeera nga basiba mwami Museveni mu buyinza n'okubeera nga bawuddiisa abavubuka abandi baddewo abandirwanye okuzza ensi yaabwe ku mulembe babeere nga beebase bwebase nga bano abasajja bo ensimbi bazirya. Kati njagala olabe ebigambo bino, njagala oli ebigambo bino, ogenda kwewuunya nti abasajja bano buli kyolaba oba kubba nsimbi mu gavumenti oba kubba nsimbi mu Bank of Uganda oba ebbula ly'emirimu balitaddewo oba okusuula emmwanyi nga kigenderere oba okusuula vanira kiba kigenderere oba okusuula ebikajjo ebusoga kigenderere oba okusuula kampuni ebigundi ebyaliwo Cooperative Union ebigundi by'abeegasi kigenderere oba okusuula zibbanka ez'emu naddala ezo ez'abantu bannansi nga Greenland kigenderere. Kati oli ebigambo bye bino mukwano gwange ali ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka nange AK Master emabega w'omuzindaalo. Policies ki esobola okubanga lwakire zisika abavubuka bano tubasikeko mu mikono naye ne tubeera n'eggwanga ng'abavubuka abekuttawo mu ekitole nga beetaaga just obukadde 50 okusobola okusituka mu community yaabwe. Tukwata obukadde 500 ne tugamba bwe tubutadde mu Karule genda otukubira ekikopo ku social media. Yitira ku TikTok okube opposition ogisaanyewo, yitira ku mukutu gwa YouTube otukubire mwami Kyagulanyi ngeza bugeza. Bino lwaki mbyogera nti be baana baliwo era nti ne bwe njogera erinnya nga genocide musale mbasikuze ensobi kubanga already ne mu public mwiriri kubanga n'omukyala Jennifer Nakangubi omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga gwe yabadde asinga okuteekako essira n'amugamba mutukozerwa sajjammwe kubanga temusiima nga tubakoledde ne tutuuka n'okulimba bannayuganda nga tubalimba bulimbi. Kakati bw'obeera n'eggwanga ng'abavubuka boolina be bangi naye n'otuuka okubanga gw'otunuulira abavubuka 235 n'obateekamu omudidi gw'ensimbi ogwayambye abavubuka obukadde 10 olw'okuba nti oyagala babeere nga bakkubira ekikopo. Abamu tulowooza nti bansobi. Tetukuliyeetinga ggwanga ly'abakozi naye tukuliyeetinga eggwanga ery'abasabiriza. Emirembe bwe gikyuka bano be tumaze okuliyeetinga leero abavubuka ne bamanyira busabiriza. Bwe wanajjawo omulembe katugeze ogwa Karule, saagala kubya bantu miggo, omulembe gwa Karule ngazi ennono Sasman ne bagamba twagala abantu bakozi bano bajja kubanga baalemala era abo bajja kutulemerera kubanga bajja kugamba nti ffe omulembe gwa Museveni gwali gwatumanyiiza nga tulya byandola. Just kukozesa bigambo n'ovuma gw'ovumye eri n'obasindikira akatambi muli ewe namukolokose ng'abasajja nga basayininga cheeki ng'okwata ssente. Naye omulembe gwe tulimu ng'abantu batuuka n'okwekulako obulabe, bavubuka abali mu myaka egikola naye ne beekulako n'obulabe nga buva ku ki? Lwaki oli bamuwadde nnyingi ng'ate nze namutwala, nze yamututte ne bansayiningira obukadde 10 ye ne bamuwa 8. Lwaki? Ekyo nga kye kigenda okuvaako oluyombo genocide musale.
myaka 5 mwakube muntu kukyusa ggwanga nnyaffe Uganda. Bye mwakola mwabikola. Mwasacrificing obulamu, mwasacrificing okusoma, mwasacrificing zi family nga mwagala kuzimba ggwanga eridi civilized. Sinnaba kusoma yo ggwanga erifunye civilization naye nga tulyesigamiza ku kutondawo basabiriza. Obudde butuuka ono gwe wamanyiza okusabiriza n'amanya nti omwezi gwa December tuba tulina okugendako eggulu, tuba tulina okugendako Nakasongola kubanga wabamanyiza. Bwe butuuka ku makya ne bakugamba tujja n'owandiika ekiwandiiko nti gati gwe Kenzo okola ku bayimbi baabo tetwagala leero balabako nina nange ebyange, oba okola nsobi kubanga gwe wakuliyeetingawo trend eyo nabo ne bagimanyiira. Ffenna abamu tulowooza zino ssente ze tuteeka mu bantu sekinnoomu. Olina omusigamu 5, olina omusigamu 10, olina omusigamu kawumbi, olina omusigamu 3. Ssente zo bw'otuuka ozigattagatta zonna awamu ngenda okulaba nga zisobola otukolera yaawo mawuzi nga 10 ez'ekkubo, zisobola okuba nga ziteeka eddagala mu malwaliro. Ebyo bwe tunaabikola bamwami Kyagulanyi bajja kuba tebalina kye batugamba, bamwami Besigye bajja kuba tebalina kye batugamba, naye tulemerera okukola abantu be baneesigamako okutusiima. Ffeffe nnyine tutondawo loophole opposition mweyina okuyitira ate okubanga ekanyuga agagambo. Akati kyekibeeredde kikyamu ffe ababagamba bino ne tufuuka kiso kya mbuzi kubanga tugezaako okubanga tunyiga awali ejjute. Awali problemu tewali walala. Basudde nga akyatontoma yagamba omulwadde w'enjoka tono gali antunuka bw'obanga oyagala abeere omuvumula. Omulwadde w'enjoka leka ate munogera lyantunuka tolina kyogenda kubanga okoze. N'olwekyo message eno egenda eri General Musale, egenda eri Mwai Museveni, egenda eri abakulembeze abatukulembera mu ggwanga lyaffe Uganda. Mwakola bingi eggwanga lino okubanga mulizzaamu kye bayita emirembe, naye emirembe egyo tegiba gya kumukeeka. Nkiddamu teriyo muntu gwe bazimba nga yo muzimbye kubeera Bega Eva nti mugezeeko kubanga mukuba tooki mu bantu bonna be mwali muwadde ssente nti gundi bamukwatidde lwakiri akawumbi. Tubawulira wano abaafunayo olunaana oli bwamusigamu mmotoka simanya mugitampa enkoni ne mumuwa n'obukadde buubwa mubanoonyerezeeko ssente zimbawadde zikoze eki. Ssente ey'okumukeeka terina kyegenda kukola okuggyako ng'omuntu oyo ssente agikoleredde neeva mu ntoyo ze. Naye olw'okuba tukitegedde nti ssente weekuba egonza Bannayuganda okutwagala, tulemerera okukolera Bannayuganda ebirabikako nga twesiga ssente. Time bwerituuka nga tubeetaaga nga tubateekamu ssente. Bano abanenenene bano nga tubateekamu obukadde 2,155. Bano abawansi nga tugula sabbuuni bagulira sukaali baasi akalulu ng'akakuguza mutwalo gumu. Mutugwa sabbuuni 15,000, kiro ya sukaali 15,000 ng'akuwa kalule gy'emyaka 5 ng'okalakata kintu kyo. Nkiddamu mu kye bayita service delivery Munnayuganda bye yeetaaga bitono. Muteerewo amalwaliro nga si bizimbe naye nga n'eddagala mwe liri n'abasawo. Muzimbire amakubo, amasomero gabire nga facilities mweziri ng'abaana b'eggwanga basoma ebiriyo. Ekyo we mukimaliriza Kaakati nno ebigambo ebyo ng'omaze obbiwulira mukwano gwange n'obitegeera bulungi nnyo n'obisengejja. Kaakati olowooza lwaki Mwami Museveni asazeewo okufungiza ne Namugi amumaleyo najja nga si mufungize okulaba ng'aluma n'ogwengulu okulwanyisa ekibiina ekito ekyanaweza na myaka 5 ekya NUP, okulwanyisa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo eyayingira mu politics wa Uganda mu mwaka 2016 nga tanaweza na myaka 8 mu byobufuzi kubanga olwaleero tuli mu 2024 gy'emyaka oba oliawo nga 6 mu politics w'eggwanga Uganda. Myaka nga 8 ndowooza mu politics w'eggwanga Uganda kubanga 2016 yali ku level ya parliament n'abeera paka 2021 yajja ku level ya presidential candidate y'emyaka 8. Ono ng'ali mu byabukulembeze bw'eggwanga Uganda tanaweza na myaka 10 era emyaka gy'amaze mu parliament girijjo yagimala mu parliament nga NUP nga MP. Kaakati olwo okuva 2017 najja mu politics w'eggwanga Uganda gy'emyaka 7 oba oliawo gye yakamala gye tuyinza okubeera nga tubala. Wabula emyaka 7 gyonna togibala kubanga aliko mu parliament 2017, 18, 2019, 2020 nga bivuddemu n'asobola okubeera nga yeesimba okuba president okuva 2021 kati gy'emyaka 4 ng'ekibiina kitandise officially ono nga kyakulembera. Kaakati
Mwami Kyagulanyi yabagamba temusobola kubeera nga muntegeera era tosobola kubeera nga ommanya n'ommalayo kaabe mwami Museveni tayinza kubeera nga ntegeera ne mu gavumenti ye mwennyini mwendi nagipenetrating nga nenjiyingira era nange nateekayo bambega ebigambo bino byayogerwa omubaka amayiddwa nga Ow'Emakindi Honorable Derrick Nyeko naga nti ne mmaje mwendi era abakulu mwe bali ba informa abatuulira ekyokukola oba oli kigenda maaso munda mu waaka ow'ebikolero mu bisenge by'amakolero aga mwami Museveni kaakati nno mwami Museveni ekimubobbi omutwe kiki ekiri mabega wa NUP the invisible hand oba omukono gwo gw'amaanyi NUP ne bagitegamu bambega batya ebigambo bikyamuleme okubeera nga mukwano gwange bitambulanga bwayagala NUP ne bagiteekako abantu bameka okugyogerera abantu bakyajagala NUP ne bagiteekako ssente mmeka ababaka ne bavaayo mu NUP ne basala eddiiro abantu tebagenda nabo basigala mu NUP kakati ekibuuzo mukono ki oba invisible hand ki eri emabegaawo okubeera nga abantu beyongera bweyongezi ne NUP yeeyongera kuganja ate gye basuubira nti ejja kugwa mu kaseera mpawo kaaga kakati teweebuuza ansa yino giwulire nga bw'ogirabako. Tugenze mu deep politics kano kawo obudde nakugambye Museveni anoonya invisible hand eri behind people power eyo yesinga omubobbi omutwe akimanyi nti mu poliisi ye mulimu bannayuganda bangi nnyo abataagala Museveni era abaagala change akimanyi nti mu majeege mulimu bannayuganda bangi nnyo abakyawa Museveni era abaagala eggwanga lyabwe change kati ayagala kubamanya akimanyi wali abagagga abali eyo nga baagala change mu ggwanga lyabwe ayagala kubamanya asobola atya okubamanya yasooka tusindikamu abantu abambala ataya zaffe abavuma Museveni oluusi n'otusinga gwe n'obeeraawo nga ye eva akeera ku Museveni mubi osegedde nga kikyabala banoonya invisible hand eri emabega w'enkyukakyuka ebabuze Kyagulanyi asirise bw'ati Saagulanye akulaga ekyo kyayagala olabe akuwuliza ekyo kyayagala owulire owulira akutegeeza ekyo kyayagala otegeere banoonya kyovola babakwatanga bakomuledi bannaffe nga bababuuza kiki kyemuzzaako Museveni akimanyi waliwo ekiriyo kyatinga ddala okutya nkubuulira kati yasindika abantu be abatulimu ne batandika okutugamba ebyakalulu tebikola ne bakomuledi bannaffe abali tebamanyi kabadi ako ebyakalulu bino tebikola tulondedde emyaka 4 biki bye batuzaamu tulondedde emyaka 4 batubba Museveni yobo bubadibwe ne Museveni yennyini n'atulaga nti ate ebyakalulu tebikola abakozi be bennyini be batukola ki be batubuulira lwaki owamulabe w'amagezi akulwanyisa lwaki tumuleka n'agenda mu ebyo ebitakola simple logic mubale nnyo olutalo luno mulutegeere nnyo Museveni ayagala kumanya invisible hand akugobya tabulako kyakusuuza ayagala buli wagamba bino tebikola gojja kunafuwa ogambe wayikambiveemu ebyo tebikola ekyokubiri buli wabagamba bino tebikola bangi nnyo abakubira bakomuledi amasimu nga ne ku DP zaabwe kuliko kifaananyi kya mukulembeze waffe anti bino ebyakalulu byetugendamu ebyo tebirina makulu nze ndaba tebikola twetaagayo ab'emmundu twetaagayo abaki kati gwe bw'oba oyinayo munnamagye gw'omanyi oba bannamagye b'omanyi ng'ogamba ab'emmundu tubayina tuyinayo gundi ne gundi ng'oyo bamuprofiringa abagagga tubayina tuyinayo gundi ng'oyo bamuprofiringa mu poliisi tubayina tuyinayo gundi nga baprofiringa okitegedde Museveni buli waategeera abo ng'olwo agenda atandika omulimu nga bannammwe batandika kukutuka gwe tomanyi butemu buli mu kalulu tekakola temukimanyi Museveni ayagala kumanya force tuli behind kubanga akimanyi munnansi wasitukira bwati n'alaga nti asituse nekiraga nti ddala munnansi yekyaya asituse waliwo invisible force egenda omwegattako kati ayagala ginafuyizaawo ayagala batta ayagala kubatta kyensonga lwaki awoza tebikola ebyo mulabewo yakubuulira ekikola n'ekitakola kukumulwanyisa lwaki akulabula
Ogashumba natuka n'okuvuma oli kisirusiru gwe alowooza nti akalulu kajja kujjako Museveni naye ng'akikugamba mukozi wa Museveni lwaki olabula lwaki toleka mulabewo ne yeebaka bw'aba yeebaka mmwe ebintu mubiraba muyina amaaso naye mwalemwa okufuna eriisa eryokusatu mufune eriisa eryokusatu bino ebintu bijja banyumira nkubuulira amaaso go galaba gano amatu go gawulira bye gawulidde oyina ofuna eriisa eryokusatu ery'obwongo lino erisobola olabamu ebyo byolabye ne birondamu ne bibaako ne kyebategeeza ng'amaaso go tegalabye okategedde obwongo buno buyina okukola ennyo mu luno olutalo otherwise bagenda kukutambuzanga ki bagenda kukuzanyisanga ttena nga Museveni omuyinako obusungu naye nga byokola byonna biyamba muyambe Museveni ayiwa ssente mu diaspora abantu bangi nnyo gwe bakolera babeera eyo ate bonna abasinga bali mu bifaananyi bya nkyukakyuka abasinga obungi ayiwa ssente mpitirivu nnyo mu diaspora kati mwabali eyo mu diaspora munna akugamba akulaga nti tayagala Museveni kumba akubuza ye ze program nkubuulira waliwo bannaffe abasibibwa Museveni buli waakwata omuntu n'amusiba nakano kawulire Museveni buli waakwata munnankyukakyuka omutuufu n'amusiba bwe bagenda omutta bamuta ayina laavu nnyingi nnyo eri abantu kati Museveni kyakola akwata 15 bannankyukakyuka n'abateeka mu kkomera n'akwatirako ababe 7 oba 10 nabo n'abateeka mu kkomera n'abagatta ne bali naye nga bonna babadde eno bakulaga nti tebaagala Museveni kati bafuluma bayina trust zammwe era mu maaso kaawo mugenda kulaba abantu nga beefuula mbu beefudde mbu bakumenya omutima otandika okugamba ne gundi naye abivuddemu ne gundi naye abivuddemu ne gundi naye abivuddemu kumbe tebangako wammwe mutegeere olutalo luno teri agenda buzaabuza bannayuganda nga weetuli.